Ya buterefu utukwaniriza nate ku Focus TV erinya ade uba force kimwe munyanja of course tuli saidize bukomero eranga tugambe katukyaleke bukomero tulabe ku bantu bayo ngabe du inkola ya fetu tujja mu kitundu ebyenjawulo twanirizibwa abakulembeze era twagambye eti nebe tunagenda ewo mukulu tujja kozesa meya yajjo twaniriza mu kitundu kye. Tukyadeko wa meya Serugo tuli makage era twagala tuwayewayemu naye. Program tekyuka muvubuka kola tuba tuwogera ko bye tukiriza nti nno biyinza okusisimula obwongo naddala gwalaba nobaako byoyiga mu mbozi z'abantu bwe bati abalina bye bakoze abalina ebintu bye bazzi bateeka mu nkola okufuuka ki kye bali. Koli ku Focus TV twagala tuwayewayemu embozi ya meya tugisobwa. Meya tusanyusa okusinkana. Waaw so. Obulamu bugamba kimeya. Obulamu si bubi. Eno Bukomero Town Council. Bukomero Town Council we bale twaniriza mu Bukomero Town Council. Waaw so. Meya naffe gye tuli ba Focus TV tugezaako okulaba nga tugate tofaali kusinga okutwaliza awamu ate nga bwe kiri nti Bukomero Town Council ze zimu ku tawuni ze tulina mu ssaza lyaffe lya Ssingo. Era kyanneewuunyisa nti ne mu kwenda yakalondebwa era naye wa mu kitundu muno gw'omutwala mwana nzaalwa yamu. Meya katono nnyo obuuze ku bantu oyongere n'obeeyanjulira amanyi. Neyanziza ssebo yesebo njagala kwebaza mukisa guno nange gwompadde twala nga mukisa yemewe okwogerako n'abagoberezi ba Focus TV yemewe. Amannya nze Serugo John meya wa Bukomero Town Council era nga wano nsangibwa. Bukomero Town Council erina ebyalo 17 ninga abiri wakati ndi wakati mu mutima gw'ekibuga. Abantu bagenda okuwa obwesigo okugamba nti obe meya nebali ddala gwoli awo wakati mu bo. Ndi wakati mu center esewo mu kabuga kano akamanyiddwa nga Kikuubo. Gwanga mujje eno nsonga yakwekulakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group yange nga bano be bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti baakuguka mu kukwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba okukola keeki wamu ne juice omuwoomu gw'omuvubuka jangu obangulwe bakusomese bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandiika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola. Ekyankwanzi basange mutuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe zino wammanga 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate YouTube beba Focus TV yange. Focus Group yange. Learn, work, market, sell. Bukomero abwe nkugambye ebyalo 17 Kikuubo erinnya erisinga okuwulikika Kikuubo erinamu LCs 2 kolebwa LC ya Kakunyuddi wano wensula ebeera Kakunyuddi yes. Then bw'okurosinga oluguudo ebeera Kakunyu naye ebyalo ebyo ebibiri bye bikola akabuga ke bayita Kikuubo. Ekituufu Bukomero mu Kikuubo. Bukomero Kikuubo. Meya omukutu guno nga Focus TV tulina enteekateeka ez'enjawulo naye ng'enkulembedde okutuuka wano ya program Muvubuka Kola wetwogerera ku bintu ebinsipayaringa ebintu ebizaamu amaanyi bavubuka bannaffe baweddemu essuubi n'abantu abakulu basically si muvubuka yekka. Era nga meya twesigama nnyo ku bukozi bw'omuntu Ssekinoomu. Meya nga meya obukozi bwo butandika butya, mirimu ki egyo gy'ozoyitamu ng'okola okutuuka ku meya gwe tulaba kati? Neyanziza nnyo kubanga ndowooza kyekimu ku bibuuzo ndowooza nti bikulu nnyo mu bulamu bwange
era nga sinakyanukula ndowooza puroguramu eno walonda erinnya ddungi muvubuka kola anga kirina amakulu mangi omuvubuka okukola ndowooza guba musingi gwa nsi era olwokentera okukozesa obeeya nti buli kintu kyonna kigonda nnyo singa obeera nga mu nsawo mulimu akantu. So bwe tuba twogera ku levo y'eggwanga lyonna omuvubuka kiba kikulu nnyo tebwogattako omuvubuka okukola kitegeeza nti future y'eggwanga Uganda amaanyi g'eggwanga Uganda lwekuba kwonooneka oba fuuka nsi y'amaanyi beesi erina kubeera ku bavubuka kye bali kyekifuula Uganda kyeri. Buli omusiri gwavuka gusebengerera wane gutabaamu mulamwa njagala kutegeeza nti abavubuka wonna oba mu nsi ki oba nsi ki kye bali kyekisalawo amaanyi g'ensi eyo gyebeeraga mu maaso kubanga batwala ogutundutundu ogunene ddala batwala ndowooza tusobola okuwa ebitundu nga 7 ku 10 tuyinza okugenda ewala ennyo omuntu n'atakitegeera tukizibwa ne bwe tuddayo ku levo y'ekyalo bakuzaala ku kyalo ki Kiremeera mwami adde Kiremeera bwebanga erina abavubuka 40 abali ku kyalo olina okuddayo n'otunuulira abavubuka abali ku kyalo kino 40 bakola biki singa osanga ekyalo ekyo ku 40 ne bwe kubaako 25 nga bali very active nga bakola ekyo ekyalo kiba kirina future era ojja kusanga mu bbanga ttono ng'ekyalo kiriko abantu ab'obuvunaanyizibwa because buli muvubuka atambulira mu eyo line kitegeeza agenda kubeera ne family ey'obuvunaanyizibwa at the end of the day ekyalo kijja kuba kijjudde bantu ba buvunaanyizibwa because omuvubuka okukola kabonero akamufuula omuntu ow'obuvunaanyizibwa obw'enkya naye era njagala n'okukigaziyaamu okusinziira mu kutegeera kwange Focus TV eno bwekozesa omulamwa guno muvubuka kola eba ekubye omubala mulungi nenjagala omuntu akiwulira okwongera okukigaziya mu kutegeera nti omuvubuka yaani era okukola kyeki kuba ndowooza kale tukitwalire mu nteekateeka y'eggwanga lino nti omuntu bw'aweza emyaka 18 amateeka gamukkiriza okukola kubanga mu mateeka ga gavumenti ya Uganda mwami adde bwe tukusanga ng'omwana w'emyaka 15 okola naye mateeka gakuvunaana ekituufu myaka gya kugenda ku ssomero naye bw'aweza 18 abatuuse nzijayo bwe tugamba omuvubuka yaani era bwe tugamba okukola kyeki so ndowooza kakati bwe tuba tutegedde omuvubuka atandikidde ku 18 35 okudda waggulu naye mu Buganda muvubuka asukkawo ku 3 mu Buganda ndoza bali ku 45 so kati emyaka egyo egy'omuntu akyali n'amaanyi agakola ki agakola kuba nandyagadde nnyo bw'obanga Focus TV ogambye muvubuka kola naye ekyokubiri bwe tugamba omuvubuka okukola omuntu naye akitegeere kitegeeza ki so omuvubuka okukola ndowooza nti nakyo twetaaga okukitegeera mu ngeri ez'enjawulo kubanga okukola kwa mirundi mingi njagala omuvubuka oba omuntu yenna awuliriza
Focus TV eno yes nti okukola kwa mirundi mingi bwetugamba omuvubuka okukola waliwo omuvubuka w'emyaka 18 19 ng'ali ku ssomero ekituufu tetwagala alabe platform eno alowooze nti tulina abalala be tugamba ye tumusudde ebbali eyokuba yali ku ssomero ali mu kukola omuvubuka ng'alina omukisa ogw'okubeera ku ssomero n'oli omuvubuka ali mu kufuuyira ennyaanya ze mu nnimiro bwe kyotwogerako bonna wano tubagatta tetwawudde era olumu abantu bakitwala bubi nze nali sinatandika kukola nga ndi mu kusoma no era oba okola tewewa excuse nti era tolowooza nti nze bwe namala okusoma netandika okukola njagala omuvubuka ali eyawuliriza amanye nti kati makubo ge gaawukanye bw'okedde ku makya n'okwata ebitabo okgenda mu class yes waliwo akedde onaakwata ebbomba n'agenda okufuuyira ebirime bye mwena mugenzi okukola okutegeera kwange kundaga ku ssomero yes era oli mu kunoonya future yo ng'oyita mu bitabo n'oli akutte ebbomba ali kufaafagana future ye era naye ekyo kirambuludde bulungi definitely kubanga bwe mba mbuulirira abavubuka mu bitundu ebyenjawulo nga mbafunye buli omu mwenkalejinga mu mukisa gw'alina yes gwali mu kukozesa essaawa eno kubanga gwe tugamba ng'oli mu kirasi osoma oyinza obutakwata bomba kufuuyira obulamu bwo bwonna obusigadde naye tayimu eno gy'olina ng'osoma gye tukugamba kati gwe bw'oga nti muvubuka kola gwasoma osobola kikyusaamu katono ogamba nti omusajja ngambye muvubuka soma gwasoma leka kudda eno gamba abagamba bagamba kuba naawe ogenda kusoma oli mu kukola era obudde oli alina okgenda okulima oba okulunda bwayonoona naye naawe simirale nga bakuwadde tuition ogende ku ssomero n'ogenda mu kilabu siriki n'ogenda mu gavuna n'ogenda wa n'oli eyabadde alina okufuuyira ebijanjaalo n'atabikoola mwenna muli mu kwonoona future era musobola okutuula ku mmeeza y'emu gwe yayitira eno mu nkumbi none yayitira wano yes nga muzitowa kyenkanya kisoboka meeyo alambise bulungi nnyo ebigambo ebyo bibiri kyenabadde siwadde nnyo makulu kyekyokubeera nti meeya Sserugo John y'omu ku abo abatandika ebintu by'obukulembeze omuntu watandika obukulembeze mu buvubuka ekitegeeza abavubuka atumanyi nnyo kuba abadde aweereza yatandikira mu bavubuka ng'aweereza ajja bituyitiramu kitegeeza ebigambo byayogera biva ku ntobo ya mutima n'obukugu obumanyirivu bwazayitamu meeya tugende neyanziza era mu kawaayiro ako kola natandika okukola nga nkyali muvubuka muto ddala ku myaka nga 22 era nazaalibwa mu kyalo njagala nnyo omuntu awuliriza bino ebintu buli experience gye tuyitamu tugikozesa okuyamba abalala Sserugo John nazaalibwa mu kyalo kya Namuyonjo mu ggombolola y'Ebukomero era nazaalibwa musajja akatongole famire mu muluka gw'e Kabogo era siyinza kugamba nti nava mu famire engagga mulimu abadde kikozesa oyo meeya mulabira naye tekubanga famire njagala abampuliriza bategeere bulungi
tekinkwasa nsonyi kukyogera ne bwemba nsomesa abantu nkibagamba. Waliwo omuyimbi yayimba n'agamba nti nazaalibwa mukazi mwavu. Yes. Nga ekyemisana bw'okifuna ekyeggulo obusabusa gy'onookijja ekyo ekifaananyi kyennyini mwe nakulira mu famire bwekyo. Yes. Naye ekyawukanamu n'oli kyeyayimba twabanga kushuba ddiiru titulya kimu. Si byakugamba twalidde ekyemisana oba ekyeggulo kinalaga kyabanga kimanyiddwa nti tuli omulundi gutya gumu. Mmere mugiryawo si kyaggulo si kyamisana makatikati awo n'ogamba egeragata omusawa so nze natandikira mu bulamu wano ng'oli mwana naye nga famire teyina busobozi, famire teyeesobola ng'era tesobola kuwa baana saavisi zazimala. Yes. Omuntu bw'ova mu bulamu bwe butyo nze bwe nayitamu kizibu okuga nti ate bwe naatandika okukola taata ajja kumpaayo akakadde. Ekituufu. Oyina ng'omwana kutandika kuyiiya. Beebaza kimu nti mu myaka egyo banjigiriza tebayita okukola, tebampa kapito ali physical nti kwata akakadde wadde 10. Naye neebaza nti kapito gwe bampa yali munene nnyo okuyigiriza okukola, okunkuza nga banjigiriza okukola. Banze sijjukirayo olunaku lwe nagenda ku ssomero nga saasoose kulima. Saawa 11 nga mulina okuzuukuka ne mugenda newe munaalima baba musula mumanyiwo. Ebintu ebyo bw'obinyumya ssaawa zino erabika nga firimu. Ng'omwana omuto olina okukeera saa 11 n'ogenda n'osooka n'olima olimbya olusale. Era bwe mba mbinyumiza myaka gy'aba adde bano balaba firimu za mu kibanda, naye bwe nnyumya n'abali mu myaka gyange n'abansingako bo bamanya nabo bye baakolanga. Era sigenda kwerabira kano kasitole kankakuwe naye kati waliwo ebitunyumira nga tukuze nti mu kutuzuukusanga ku 11 ez'okumakya buli omu aba amanyi olubimbi lwe. Omumuzeeyi yatuzuukusa tebaabanga na ssaawa naye nduza bawulira oba enkoko ezo biki muzukuke mugende mulime. Naye ndowooza yatuzuukusa budde bukyali nnyo. Tutuuka mu nnimiro budde kiro. Naye naffe nga bumanyi abaana empewo eba nnyingi. Kituufu. Ate twali mu Uganda eno eteredde butereezi kati mwe mulina amajaketi bakutuukusa okugenda okulima naye nga n'engoyi z'oyambala kumpi ziringa ezitakola ki. Akati nga mu budde obwo obw'ekiro times manaffe bwe tutuukayo bwe muba mwafunye omukisa nga mwalimye mu lusuku nga mugenda wakati mu kitooke, bitooke olumu bibaako essanja bwe batuta okulima bule tebunnakya. Naye bwesonseka mu kitooke kirina okuŋŋaanya essanja liri nosooka weetaasa kweyo empewo olabe nga obudde bukya. This is a true story. Wakiri ate kakati wakiri obudde bugire naye n'otulo tukulimu. Ekituufu. Kakati bweweteeka mu bisanja ebyo n'okendeeza ku mpewo lwaki se kigenda kunva mu bwongo nti bwe twakikola ffenna otulo twatukwata tugenda okuwawamuka ng'obudde bwakoze aye temunnalima. Kakati olwo mubeera ku puresha muzeeyi ajja kutuukawo mulina okugenda ku ssomero mulina okuddukayo ogenda ku budde butuuse. Infact namwe kakati olwo embooko zaatukaabirako kubanga bwe twakikola ffenna
hani twebaka ne muyitirayo tuyitirayo kati time oluyimbi lwe muba mulima buli lunaku abalumanyi kati kwolwo oluyimbi terwakola ki terwasobola kulabikawo kwa time ate y'okuvaayo genda ku ssomero mulina okukikola mangu twalina omukisa nti ekyalo kyenkugamba kya Namuyonjo essomero nga lituli mu kilomita emu kumpimpi okudduka munaawe mangu weiseko kasabuuni ebiseera ebyo kizigo tekyali byammwe kasabuuni konayo ate kogira koyina okweyisako dduka ku ssomero era nze ne baganda bange mirundi gyabanga mitono gye bataatukubanga mbooko za leeti era time yatuuka nga tifenga ku ssomero tuli bakujjukujju nnyo osurviving oti embooko za leeti because ogetting used so naye era ng'olaba nti ogezaako kuba nti bunaku tojja kukubwa naye ate nga bunaku ojja leeti so naye mbadde nkusiigira kifaananyi ekyobukozi nze nga Sserugo right from childhood nga sewaliwo mbeera gyoweenyumirizaamu naye kyeneebaza abazeeyi nti kyetwalabanga okutulugunyizibwa naye waliwo kyenzikaanyaako n'abasiraamu omusajja mu katoliki abasiraamu baga nti ekintu ne bwe kiba kibi tekisobola kuba kibi kyereere wabaawo ekirungi mukyo kakati ekibi kijjeeko amaaso akalungi akali mu kibi ekyo kooba otekako amaaso kazimbulukuse nze kyendi olwaleero tegwali mukisa mulungi okuzaalibwa mu famire terina nfuna nnungi tegwali mukisa mulungi etayimiridde gwali mukisa mubi gyendi naye ekirungi ekyakirimu nti efamire eyo yanjigiriza okukola okutuuka ku myaka gyange 22 nga nsigambye taata nti mpaayo 10,000 ntandika okukola naye mu bufunze njagala abavubuka abampuliriza ekimu ku bisobola okuyamba omuvubuka okukola n'asucceedinga in life nsaba omuvubuka ampuliriza abitwale nga bikulu ekikulembera omuvubuka alina okuba nga wa mazima nga mwesimbu ng'olina amazima ng'oli mwesimbu omuvubuka nga tasobola kuba amazima nga mwesimbu kijja kuba kizibu nnyo kabeera oyo ali mu kiraasi asoma kabeera oyo agenda mu nnimiro kabeera oyo ali ku mudaala ayo kyenkoko wonna waali nga talina mazima nga si mwesimbu kijja kubeera kizibu nnyo okusakisiringa olwekyo fakiti esooka enkulu ennyo omuvubuka ali mu kukola omuvubuka yenna gy'alina okwesigamako kubeera wa mazima nga mwesimbu naye ekyo kigazi omuntu okubeera ow'amazima nga mwesimbu ajja kuba alina empisa ogiraba ate waliwo ebiwerekera ekyo okubeera complete omuvubuka okubeera nga w'amazima nga mwesimbu ajja kuba alina empisa teriyo muntu atalina mpisa n'aba n'amazima ebyo birongo natalina mazima baga nti oyo musiiwufu wa mpisa baga naye omuvubuka oyo munange wa mazima nnyo ojja kisanga kiri vererweya nina okukwatagana obutagererayo olwekyo okubeera n'empisa kijja kukuyamba okubeera ow'amazima
kijja kuyamba okubeera omwesimbu oyo agaggawala tannakola yes emikisa gy'okusakisidinga mingi emikisa gy'okukola n'agaggawala n'abeera bulungi gisobola okubeera 95 ku 100 banga in life omuntu nga wampisa omuntu nga mwesimbu omuntu oyo abajjudde kubanga oyo agenda kuwaawo ekitiibwa abantu oyo agenda kuba akolagana bulungi n'abantu omuntu akwesiga oyo abajjudde oyo n'okumunoonya bamunoonya nga abavubuka abampuliriza beera bulungi mu nsi sooka ojjule beera n'empisa beera w'amazima beera mwesimbu ogenda kubeera omuntu ayita mu nsi nga buli omu akwetaaga ogenda kuba owa abantu ekitiibwa omuntu ng'alina discipline meya ebintu byogerako ebyo biyinza okweraga ate twaganya okwogera kintu nga tebadde practice tebadde experience nze at 22 years okutandika okukola nkugambye taata yanjigiriza okukola ne maama naye tebampaayo wadde 10 gyotandika kukola kuba ne bwe nali maze okusoma primary 7 okutandika okusoma ebukomeraawo nga ne fees ate mwenoonyeza naye nga ne search n'empale nabyo nkola ku kyalo nabyo nembyegulira n'engatto nayo nenjikola ki so kitegeeza nti baali bamaze okunyamba kubanga baali bamaze okunfuula omuntu sobola okwegulira esaati sobola okwegulira empale asobola n'okunoonya fees kinkuga sibabanja kubanga kyebampa ekyokunjigiriza okukola kyali kinene okusinga fees kapito gwe nasooka okufuna nti natandika kusuubula nga sinnalima mu kiseera ekyo ewaffe waalingayo nnyo okulima obutungulu nga babutunda e Kampala nga butunda nnyo nga omuluka ogwo gusobola okufulumya emmotoka 10 ku 15 on a daily basis ez'obutungulu nga busaasaana Kampala yonna eyo Masaka waawona nga tebanalima butungulu bwali buva bamusinga naye particularly wano e Kagugu wenva emmotoka 10 plus buli lunaku kasita yabanga sizo era nze okutandika okukola mukwano gwange omu bamuyita Mulumba yaŋŋamba ajja tugende tutwala obusungulu e Kasubi awo ate kasi siinaako ssente ogenda kuli nambuuza oyina ssente nalina emitwalo 2 kuba nalimanga ku kyalo ne bampayo akasente ng'omuvubuka ayagala kugula empale ayagala kugula esaati olimalima okola nga nyinamu emitwalo gyange kyenyinza kusuubula ye yali asuubula obutungulu naga gireete egyo emitwalo siina knowledge yonna tugenda awo ne bagula obutungulu butya mu mitwalo gyange 2 naye bwe yali gwe twali tubugula naye oyinza omwongeramu sente zanazikola ki anazireeta tutwala obutungulu netutunda ze yantutte sina kyemmanyi naye kenkulaga nti ateekwa okuba nga yali antunuulira omuvubuka ku kyalo atalina mpisa alina amugamba nti jatugende atalina mazima waliwo amweriranya agenda mu sente ze so nina okukkiriza nti yali asinzidde ku biri yasinziira ku neeyisa yange singa yali tandaba mu mazima gana atunda ntuumu ya butungulu eyeegase sente nga gwozikwata ze nzikutte nkwata naye n'akwata netumala netutula netukola ki netubala obwo bwabadde 20 oba so okiraba nti nenyumiriza nteekwa kubanga gaali mazima na bwesimbu omusajja oyo
okwesiga kuneesiga nakutwala mu bizinesi ntandika okukola. era bwe twavaayo nkya ne tuddayo okusuubula. Ndowooza nakozesa ku ssente zange emirundi ng'esatu-ena saddamu kusuubula nga nkozesa ssente. Kasita abantu bakitegeera nti Sserugo mutabani wa Katongole atwala obutungulu e Kampala atandika okumpita. Ogula mmeka? Yangwana nyina omuntu n'akutwala ku nnimiro nga nnene yeetaaga kumpi oba mitwalo nga 5. Togalina. Ate olina emitwalo gy'oba 2 mu 10,000 oba 3. Saka Sserugo tofaayo. Tumale ebbeeyi nkuweeredde ku ssente bwe ziti, twala obutungulu, ssente zange ojja zikola ki? Ojja kuzirina. Sigenda kukyerabira mu bulamu. Natandika okutikka emmotoka ennamba nga Capital asuubula emmotoka ennamba siwezaako wadde kwota naye nga ngitisse. Kiga nti tukuuleko obugenda ku mmotoka eyo kuba ennimiro nnene mutikka nejjula ntwale n'otunda because olina amazima n'obwesimbu n'obala ssente ze mwalagaanye n'ennannyini ennimiro n'ozireeta n'obala ssente aka n'obwasigaddewo enkya butwala. Ekyabbirira kati ensi n'etandika okulaba Sserugo atikka walingawo pickup babutanga pickup Hilux. Atikka Hilux namba ndowooza balala bagamba omusajja oba ssente yazigyewa naye nga ndi ku mazima. Oli ku mazima g'otambulirako. Bampita buyisi era batandika okulaba nti ntwala emmotoka ezo. Kati batandika Sserugo nange jangu omutwala obutungulu sina nga bwe wakoze obwagundi nange ojja kunsasula. Jjukira bw'oba waleese ssente ze yanyumiza banne nti mwana ssente nga bwe twaziragaanye yazireese. Kati ne njamba nga abavubuka abaali basangiddwa mu bizinesi eyo ku kyalo baava ku kyalo ne bagenda e Kampala, bava Kampala ne bajja bagula abalimi ku kyalo bababba babafuutula babakola ki. Kati nze nalabikanga Sserugo eri abalimi era nenfuna ekizibu. Kati bwe bamala okitegeera nti Sserugo omuwa obutungulu bwo n'agenda n'atunda n'akuleetera ssente. Kati buli omu ng'ayagala ntwala obutungulu bwe wano nga sigenda basiira ate ssente nga ddala nzijjayo ate nezibakola ki ate bali babadde babali az'amaanya. Kati ekyaddibira ekizibu ekyajjawo ng'ono akuyita n'oli n'akuyita ate tosobola batwala mulungi. Kati batandika kurombinga nga bayita mubazeeyi baabwe. Watutte obwagundi e Kampala. Kati nange olwo nga nfuna kuba mbu tutte tukanyiza nti siringi 5. Olinako wooliirako amagoba gange saataddemu wadde 10 naye omulimu yagambye ogenda kumpa 5 tutte eŋŋanda zange 12 era n'okomawo n'okwata ssente ze za ŋŋanda 12 n'ozisasula. Kati buli omu ayagala otwale obubwe naye ate bangi. Kati nekibeera nga okusalawo nti ntwala bwagundi nakyo kyatandika okunfuukira ekizibu. Okugamba nti kati ndatwala bwagundi kyatwala bwagundi batandika oba oli Kampala ne bagenda ewa muzeeyi saa mutabani wo bwakomawo atwala obwange. Awaliwo Capital taata yampadde Capital gampa yakunkuza nga ndi w'amazima. Omuvubuka omujjuvu akati abantu ne batandika kukaayana. Sserugo atwala obutungulu bwange. Sserugo tasobola kutwala bwonna. Kakati balina ate kuyita mu taata akozesa influence ye nti twala obwagundi gundi oyo mukwano gwange nnyo mwana wange sooka gundi oyo mukwano gwange. Mu bigambo by'okozesezza siwidde mu kigambo Capital. Era kyengezaako okuwa ekifaananyi omuvubuka mpuliriza nti Capital mutwe tebakulimba ne bw'okwata miliyoni 10 n'oziwa omuntu nga wano wafu
era ojja kumuwa akaseera katono osabe nga talina ng'ali mu kulomba olwekyo capital kubanga obwongo bw'omuntu bwe bumufuula okuba ow'empisa bumufuula okuba omwesimbu bumufuula okuba ow'amazima definitely entegeerayo n'enkola ye ey'ebintu capital asinga okuma tuleme kunoonya bukadde tumegera bamba ne vendaazi tumegenda gwa kunoonya ate era omuvubuka atandika teyeetaaga miliyoni 2 yeetaaga miliyoni 10 ne bw'onoozimuwa era oluvannyuma lw'ekisaawa ntono oyinza omusanga nga alinga bwe wamusanga muntu yeetaaga kino kyenjogerako okusooka n'azimba omuvubuka ekirala ekigenda okwegattako ne bw'onoomuwa emitwalo 4 tera okubuulira abavubuka wano mu bukomero abamu n'ekibaleetedde okubeera abakambwe bwe batunuulira abasajja abalina ssente atandika okulowooza ffe tuzifuna ddi ng'ezo naye ntera obbagamba nti ddayo weetegereze abantu boolaba bye weegomba sooka otunuulira emyaka gye balimu noonya history waabwe baatandika batya bw'omala okutegeera engeri gye baatandikamu ogenda naawe okwekkiririzaamu awo tuleetera muvubuka kola omuvubuka yeetandise n'anoonya ssente ye okuva ku mutwalo ne gifuuka 5 ne gifuuka 10 abantu ab'engeri eyo be bafuna experience ekuuma ssente n'abeera nazo n'agaggawala n'atuuka kukaddiwa nga musajja mugagga kubanga emikisa gy'omuntu okukuuma essente mingi nnyo bw'abanga yeyazeetandika kubanga efuuka kitundu ku bulamu bwe nti omuntu okutandika nga otandise gwe kennyini n'ekitono experience practice ey'okukuuma ssente ng'oli muvubuka n'otazidigida n'otobeera extravagant ofuuka omuntu ategedde we bakwata ssente okusobola okubeera nazo ssente yo gwogizimbye okuva ku ntandikwa gwogyezimbire kubanga bibiri bikulu olina okunoonya ssente ate nnyo naye olina n'okumanya bwe bakuuma ssente omuvubuka yenna afeeyiringa okusucceedinga in life aba yalemererwa okumanya bwe bakuuma ki ssente aba teyalemererwa kuzikola wabula yalemererwa teriiyo muntu atakolanga ku ssente era n'abantu abatalina ssente saagala kubayita baavu bwe mba njogera mu bantu tugamba abantu abafuna mpola teri n'omu asobola kunkakasa nti ye ensi egaanyi because ye teyafuna ku ssente abantu bonna bafuna ssente naye ayalemererwa okumanya bwe balemera ssente bwe mba nsomesa abantu nkiyita kulemera omuntu asobola okitegeera ti ssente ziba zakulemera omuvubuka mpuliriza bwe mba njogera nabo ntera okukozesa kya mupiira abavubuka bamanyi omupiira sobola nkoza nnyo ekigambo ekyokulemera ssente nti omusambi omulungi mu kisaawe alina okuba nga asobola okunoonya omupiira ate nga bwagufuna asobola okugulemera n'agukozesa kyakola ki n'aguteeka mu kifo ekiki ekituufu neyambisa nnyo ekyokulabirako kino mu struggle n'alwanira omupiira n'agufuna ate bwaguteeka ku kigere kye okugumujjako si kyangu mmesi asobola okulemera omupiira ate era ne bwe muba muli wali 5
awo nyini wayagala okuyita era ebiseera ebisinga agenda okuwa omuntu paasi ng'amaze okukugirako abasatu so sigukuwa n'ateeka omupiira waagwagala mu budde obutuufu naye nga n'emikisa waagutadde emikisa agirongoosezza nti bwe nzeeta ekyokulabirako ky'omupiira ku muvubuka omuto anoonya ensimbi yes factors enkulu ziri bbiri one oyina okunoonya ssente tewetala kwebaka oyina okunoonya ssente oba kiro oba misana bwe njogera oba kiro oba musana olw'okuba njogera ku muvubuka ow'amazima omwesimbu temuli byakufera ekikuddiza ssente ze wafunye ng'oswetinze ate otandika okuzeggyako mu ngeri etitegeerekeka awoka future wefiira si lwakuba nti tebakunoonya ssente waliwo n'abazifuna ennyo singa abalala ennyingi naye nga tebasobola kugaggawala just because tamanyi kuziremera meya bw'oyogera kuziremera nzikwate nzitereke actually ekyenjogera mu kuziremera nti bw'oba omuvubuka oli mu kukola kampa ekyokulabirako mulimu abavubuka ayinza okuba mulimi wano mu bukomero wano abantu balima obutungulu balima ennyaanya because omuvubuka ava mu famire nga nze gye navaamu emikisa gye okufuna capital ng'amaze okubeera omwesimu nga bwe nkugambye penetration ennyangu ajja kukwata enkumbi agende mu nnimiro alime kubanga talina mukisa gwa kkojja weegindi kumuwaayo mitwalo 60 talina mukisa gwa miliyoni 2 kuva wa taata omuto ayina okukwata enkumbi ya mutwalo 1 agenda alime naye ekyokulerako kiri kyenzijjayo kyokulemera tukyali ku puroguramu yaffe muvubuka kola Focus TV era nga n'omukulu Meya Sserugo John y'omu ku abo abantu abalina ebigambo ddala omuvubuka byewandisaanye okuwuliriza omuvubuka byewandisaanye oteekako amaanyi n'obitegeera bigambo byayogera abijja ku ntobo ya mutima gwe era byebimu ku ebyo bimufudde ffe okutindiga egenda okumunoonya nabagamba muvubuka kola tunoonya abantu ab'ebinyusi oba abantu abalina ekinyusi ekyenjawulo gwe tukyali naye tukyagenda mu maaso nga bwe tuwumbawumba manyi emboozi alina nnyingi naye era kijja tukakatako oba oliawo okumuddira mu maaso awo atwongere emboozi katuwumbewumbe eyaleero mpola mpola tovaawo naye obadde okyatangaaza okulemera okwo wenjagalawo okulemera kuno kukulu nnyo olumu oyinza ekinyonyera mu bantu ne batakitegeera nnyo enjagala omuvubuka oli ali eyampuliriza akiteekeko nnyo essira kuba kyekisalawo oba obeera mugagga mu nsi muno oba obeera mwavu kubanga ekitufuula abagagga buli muntu afuna tuli kulemera ekitusalawo okugaggawala kusobola kumanya nti baziremera oba kusobola butategeera engeri yakuziremera naye mbadde ngezaako okunyonyola mu ngeri etegerekeka nti okulemera sitegeeza nti bwozifuna tereka funa evvu funa ensawo epipa okuziremera kigamba n'abakyale